Enjuki zigobye NRM mu Buganda era abantu batandise dde okugamba nti kati olutalo olw'enkyukakyuka lwayingiddemu dda emyoyo egy'abo abaafa. Ate munnange si mawulire malungi yadde n'akamu ku IU University eya KIU omuyizi bw'asanze nga munnange yeetuze alengejjera ku muti gw'ovakkedo. Obubenje bufuuse obubenje era Horizon Bus yagudde wano ku luguudo lw'Empigi oludda e Masaka. Abantu bwe bati bavumiridde baasi eno kubanga munnange kampani emu baasi zaayo ziyitiridde okubeera nga zigwa era nga ensonga munnange abantu bagirambuludde bulungi nnyo. Nkulamusiza nate gwe nampuliriza wano ku Uganda at large gye bali ku gyonna gy'otuusaako engalo mu mikwesese nange gye ndi nnyo era ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako zigometa yaffe bw'etyo weetambulidde awo mu buufu obwo. Hillside View Apartments wali ku kasozi Janyi ku Kyaki Entebbe Road bw'otuuka e Kajjansi Namulanda oba Kitende genda bugenzi wali ejjanyi ku Kyaki ogenda okusanga apartments ezitemyanga omuntu. Teweetaga kwetika kintu kyonna byonna mwebiri weetikka engoye zo natulo amasannyalaze tegavaako wifi weeri nnyo ate nga munnange ne security eri gguluggulu bakeyateekaze balungi nnyo ate nga munnange waliwo ne kabwasiisi ke bakuwaayo bw'obanga ova ku airport Entebbe transport bw'ali emmotoka ejja kukununawo kasuba ng'obuukinze nabo oba okumpimpi awo. Ekyo munnange kinootinge leka kubeera mbalala mukono oba jinja obagambye nti baŋŋamba mutunona ndi eno jinja mujje munnone kugambye ku airport bajja kunona oba okumpimpi awo. Kakati munnange si birungi yadde n'akamu naye nga maintenance palace gwe ayagala solar systems ez'omulembe ku bbeeyi yo kendeza ku masannyalaze kekkiriza oba munnange oyagala kuwona kibululu ky'amasannyalaze gavaako wano e Uganda bannange emirimu gifiira ddala. Kale aba maintenance palace balina solar systems bwe bakubireko ennamba zaabwe ziri awo balina ebyamasannyalaze balina ebyamazzi byonna ate ne ttiimu balina abakugu abasobola okuyambako bestoringa. Kakati munnange tweyongerayo bwe tutyo tutandikire ku njuki ndowooza kubanga twe lugambo olunyumawo wano ennyo ziggana amawulire agasigadde gannaku baasi egudde abantu bamegesa emikono ate omuyizi yeetuzeeku bannange tokati yeetugidde ku muti gw'ovakkedo yankoze bubi nnyo wetugire otya ku ovakkedo waffe. Kakati munnange tuulandukuwe olutalo lwayingiddemu dda emyoyo emisambwa n'emizimu gyonna gyavuddeyo dda egya Buganda. Kakati munnange ogubinja guba gubinja oba ogubondo ndowooza ogw'enjuki bwe gwe tumunaye gwasazeeko olukuŋŋaana lwa NRM wali e Lwengo wano mu Buganda. NRM kirabika bagigobedde ddala era abantu bagamba nti n'emyoyo gibagobye mugende jjukira abaafa eruweeru bangi nnyo abaafa mu lutalo abantu abali mu bukadde baafa obukadde nga 2 Museveni ayogera ku mitwalo 5 ate temwerabira olutalo bwe lwaggwa ne balutwala mu Northern Uganda nayo ne babafumbira olweje ne babatwalira era nayo ne bafa ng'ekigendererwa kyakubeera nti kati Uganda bagisannyalaza yonna okugiteeka mu lutalo kaali kagenderere muti mulowooza nti baali babanunula era abeenyumiriza mu ekyo nti twalwana beebo abazira ba Uganda. Uganda wange kakati bannange Museveni yabaddeyo ne meeting naye kyenkyebuuza nti jjukira nti meeting ya Museveni abantu bakuŋŋaanye naye nga Museveni agenda ku appearinga virtually ng'agenda kubeera ku lutimbe ye kwayogerera. Museveni yategedde atya nti enjusi zijja muluma akyewalawala naye bagamba akewalawala empanga kabeeka masumba
era ojja gabiika kakati munnange drama Katemba Lwengo district lunaku lwabadde lwa 6 munnange ogubondo oba ogubinja akuba Oluganda luntabulaawo simanyi ekibinja kiba ky'abantu oba mu Luzungu eba swarm of bees naye kati mu Luganda kiba ki kati munnange katuguyite ogubinja kubanga bano balwanyi bennyini ba soldiers bwe bati munnange basazeeko ne bakyankalanyiza ddala yabadde live broadcast byabadde biweerezebwa butereevu era nga bategese bulungi nnyo ne ku zi TV bafunye dda airplay kakati munnange mbulubalaga bateze eri General Museveni bamugambye dda abantu bakulindiridde kati bagezaako kubeera nga munnange balaga nti mu Buganda bakyalinawo obuganzi kubanga baagala mbu kuddamu kurekera eyiminga anti Buganda bagitwala Busoga bagitwala kati bagezaako mbu okulaba nga baginunula NRM bweddemu enfuna obuganzi era nga bali wansi w'omulamwa Buganda for Museveni kati munnange luno lwabadde lukuŋŋaana lwa byabufuzi era nga lwabadde lugendereddemu kulaba nga basolidifyinga obuwagizi banyweza obuwagizi bwa General Museveni addemu okubeera nga alondebwa 2026 kubanga yakakasa dda nti akomawo kati bano mu Buganda baagala mbu awangulewo nnyo munnange kumbe emyoyo giri eyo giraba emyoyo gy'abakayiira giri eyo emyoyo gy'abalala bangi nnyo be mumanyi obulungi ennyo bali eyo balaba bagamba kiki twakoowa naffe tuwalwana naye twalwanira ki kati munnange General Museveni yabadde tanaba na kubeera ng'ayogera olwo bonna munnange amaaso bagegesa olutimbe era nga kamera zonna zitunudde mu bantu TV already babiweereza butereevu ensi yonna eraba anti muganda wange bagamba nti bw'oba onoolabisibwa olina okubanga era kugamba olabisibwa mu lujjudde kakati olwo babikasuse ku ntimbe za TV muganda wange kati virtual address eya General Museveni yabadde tennaba kubeera ng'etuuka yabadde eneetera okutandika Museveni ali mu State House eri kakati olwo bano babirabiri eno kuki ku lutimbi taliiwo mu buntu tetumanya ani yamulabudde oyo twagala okumutegeera ajja tubendegera kakati munnange bannamawulire abaabaddewo ba MP nayibbala musinga yabadde muluma kakati ba MP n'abaabaddeyo abantu bonna basajja battu ne bakazi battu abaabadde bagenze okulya emmere anti bagaba emmere bagigaba era bangi nnyo munnange kasita afunawo amawulire gonna nti wagenda kuba wali eyali badde nga kwa t-shirt bazigaba ku bwereere bazigaba kwata yambala kati gamba esobola okubeera yero kati mune ka t-shirt yako kasita okafuna kitegeeza nti kati ate abantu baffe munnange naawe ng'oba omanyi obwavu abala nti kakati abo tunaagenda nitugira ekyemisana nga kikoze eki akigenze n'abamu okubasombwa okubajja gye babajja ngera babasuubiza akasente munnange bannamawulire ba MP n'abantu abaabaddeyo bonna baataddeko kakokola tondeka nnyuma era suubira okuba nga n'abamu t-shirt bazambuddemu kubanga nti enjuki zireka zigoba yero kubinajjambulamu n'ogisobola wali enjuki tezikuleka kale genda owonye kaakati munnange enjuki zasazeeko wonna era n'ababadde baweereza ebintu ku ntimbe za TV bonna ne basooka badduka ne bavaawo live feed ne bagijjako kati ababadde balaba okwetoloola eggwanga
bannange ne basigala nga balaba misinde. Kikira wa kamera alwawo okujjako agireke gira naye agenda okudda nga twalabye dda muganda wange ekibaddewo. Kakati wano mu Buganda enjuki si kya bulijjo. Bagamba goyinza okulowooza nti enjuki bwe zijja ne zikulumba ne zikuluma mu kya bulijjo. Ekisooka waliwo n'abasobola okuloga. Wadde waliwo abantu abagamba eddogo teririiyo. Kijje kunze muganda wange eddogo gyeriri era bajja kukuloga. Bajja kukuloga. Eriyo ewantu ewamu nga tomala gakwata muntu mu ngalo. Eriyo ewantu ewalala nga tomala gajja ssente mu nsawo yo n'oziwa omuntu gwe just akusabayo 10 n'olumuwa. Ejja kukakasa nti ebinyonyi bikola ki? Ebinyonyi bibuuka. Abantu baloga. Waliwo n'abantu abali e Bulaaya eyo nze bemmanyi nga yalemerayo nga bwe lwalowooza okudda e Kampala nga bamugoba ku mulimu nga bikyankalana nga oli emyaka 10 nga bwe lwalowooza okudda e Kampala naye ne Kampala anyumya n'abantu era ebintu bye bagamba ennyumba biki azimbye embu oba baabizimba oba tebaabizimba tamanyi. Ali eyo Bulaaya. Abaana bakola ki? Abaana bamulunga ne bakyusa channel. Muganda wange towakana bajja kuloga ate ensi ekola ki? Ensi eroga. Amaanyi go gasobola okufuirako obuzibu muganda wange noba nga wakola noweesiga abantu ene e Kampala ne tukoze kino tukoze bino tukoze kati gwe gezaako ogambe nti oyagala kudda oli yagamba nti talidda abeera eyo alidda mulambo oba n'okuziika baziika eyo bamwokere eyo batuleetere evvu tetunaba bakumuziika okitegeera. Kakati bannange ebyo biri awo eyo story tuufu eya ddala. Muganda waffe gyali eyo abonaabonera ekyo bwe lwagezaako okudda kakati ate n'abamu bawulira nti eddogo lijja kukusangayo e Bulaaya lijja kukusanga nze nkubuulira era ne mu State House temumpita omulogo nza okudda wano Uganda tulaja oli mulogo. Nsobola kukkiriza nti ndi mulogo nga ndoza omuntu ogu gwe mumanyi obulungi awo ngamba nange neewana muloze oyo mumaze addangayo n'abantu be mudde wamu. Kakati munnange okusinziira ku nzikiriza traditional beliefs kati tuli ku nzikiriza yaffe ey'obuwangwa. Enjuki zirabwanga obubaka okuva mu myoyo. Zeetikka spiritual messages. Tuyinza gamba bano baba ba spiritual messengers. Era nga kano kabonero akabajjajjaffe nti si basanyufu yadde n'akamu era nti babeera barejectinze oba babeera bagaanidde ddala ekyo ekintu ekiba kikolebwa oba omuntu oyo babeera bamugaanye ng'oggyeko kiri ekyeddogo. Kati tuli awo kuba luno olutawo nabagamba buli omu tumwetaaga. Nabagamba olutawo tumwetaaga buli omu tumwekola ki? Tumwetaaga. Kakati waba omulogo gyali tumwetaaga. Kakati munnange eno era abantu bagamba teyabadde coincidence. Ekugamba tekyazze buzi nti kyesanze kiri bwe kityo. Omwami omu abeera ekiwangala ayitibwa Saalongo Mwanje. Kakati agamba nti mu buwangwa wano enjuki kwegamba okulabika ku lukuŋŋaana olw'ebyobufuzi kaba kabonero akatasaanye kubeera nga kabuusibwa amaaso. Kaba kabonero akatasaanye kubeera nga kabuusibwa amaaso. Era nti kuba kulabula okw'amaanyi. Era emyoyo gye bajoogera
okusinziira ku mwami ono Ssaalongo Mwanje okuva ku kyalo Kiwangala. Kakati eno kampeni gye baliko eya Buganda for Museveni nti Buganda ya Museveni, ekyo kinyiiza. Nange ne bwe mba nkyogera hano kinyiiza, naawe akiwulira kikunyiiza. Buganda for Museveni nga baatugamba nti sekiwa yo future already tutuno sekiwa future tugimalira mu makomera, tuli mu mbeera mbi nnyo, batuwerera batumenya amagulu tukola tutya. Eyo si ye future, tewali kusekiwalinga future awo. Kakati nga tumaze okitegeera nti ebyo byonna byonna byakutuwudiisa buwudiisa, kakati Buganda for Museveni tukirabira ddala nga mokari, tulabira ddala nga okutuyisaamu amaaso, kiringa kivumo. Kakati munnange initiative eno yabadde ekulembeddwamu bana NRM era nga bano babadde ba MPs abava wano mu Buganda, bo gye baagala okugamba nti Central Uganda, abava wano mu Buganda. Ndowooza kyekyabalumiza n'enjuki kwagala kusangula Buganda ku maapu ya Uganda. Fo kyogga nti ba MPs abava mu Buganda bagamba NRM MPs from Central Uganda. Kwemyoyo nti Central kiki kanaffe tubateeke mu center, mutayize eno mutayize eri mutayize n'eno, tubateeke mu center, tubalage center kiki, ne baluma. Kakati munnange kino nekireetawo munnange obuzibu obw'amaanyi era n'okweraliikirira okw'amaanyi ku saidi ya NRM ate okujaganya ku saidi ya opposition. Ate lwaki tojaganya? Era abavubuka bangi bali mu Buganda ku social media baategeeza ne bagamba nti enjuki okulumba olukuŋŋaana lwa NRM kabonero munnange akalaga nti region eno eya Buganda NRM eri spiritually rejected, era kampeni yayo tegenda kukola ki, tegenda kukola wano mu Buganda nti Museveni for Buganda. Kakati munnange era nga kino kyeraga nti n'obutonde bukooye, obutonde bukooye. Kale munnange ekyo kiri nti olukuŋŋaana lwabadde lugendereddemu kubeera nga bagezaako kukakasa nti Museveni kakati endorsement ye wano mu Buganda emaze okukakata, era obuwagizi alina bungi nnyo wano mu Buganda. Tugenda mu kalulu ka 2026, ekyo munnange akabonero kabadde kamaze okubeera nga keeyoleka. Kakati njagala okubuulira olutalo nti already Bobi Wine ali wali ku side yali tasuubirwa, kati munnange olutalo abantu bo bagamba luyingiddemu, ate luyingiddemu amaanyi amalala, era nga kati oyinza okugamba olutalo lwa bannabyabufuzi obulawo yabufuzi n'amaanyi munnange ag'emyoyo. Kakati poliisi tetumanyi lwaki tennabatuwaawo ripooti. Poliisi yali badde etuwa ripooti ku njuki ezo. Kituma Lusoke yalize n'ayogera, n'ayogera Onyango n'ayogera enjuki twagenze zinoonyereza tinga baakutteyoko ku ba suspects mu njuki, kubanga they have to get suspects, they have to arrest them. Kuba kati awo enjuki simanyi ovulu zabadde zambadde oba barrets zabadde tezambadde, naye tebanna bakubeera nga basirise, tebanna bakubeera nga batunyonnyola nti twakutteyo ku njuki yazibuuza zavuddewa ani yazisindise. Naye newankubadde nga munnange bo aba NRM bo bagamba ekyo kyazibuzi si sabotaagi, abamu bagamba nti nno eddogo liyingiddewo, eddogo mbu liyingiddewo, abamu bagamba nti yezo njuki buyuki zalumbye ebyalo bimeka. Kakati bino byonna munnange kwegamba
abantu bo bagamba nti wano tuli mu Africa jjukira era nga cultural signs are deeply respected. Kati oba coincidence oba kikolimo oba kaasi muganda wange nze naawe naye ng'abantu munnange bo ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo nga tugenda mu kalulu ka 2026 era abantu bo bongera okubeera nga babuuza nti naye jaati eri ludda wa jaati yabaddewa by the way jaati yabaddewa kubanga babadde balina okuteekawo jaati jaati yandibadde ebaawo neesooka ebakuba naye newaba oyambadde akakookolo muganda wange enjuki yo tekamanya akakookolo ejja kuluma ku nsingo weetakule akakookolo kajjeko naye nga bwe nkugambye nti wano tuli mu Africa abantu bangi bakyogeddeko okuva eri muluwo bagamba nti enjuki okulumba mu mbeera bwetu nga zize kukyankalanya bagamba nti akabonero ka bad future nti ebiseera eby'omu maaso biba byakizikiza era nti oba Jene Museveni yabadde agezeseemu ku weapons yesu lwaki teyabaddewo oba bamulabudde ani yamulabudde kyenjagala okumanya nze yandibaddeyo naye munnange bo abantu bagamba nti munnange wano wonna tukimanyi si muluwo yokka nti eba bad omen okay kale eyo tuvuddeyo naye teweerabira Timo Property Consultants Limited bano munnange be bakisinga okumanya ensonga z'ettaka wano oyagala kugula ttaka oyagala kuzimba nnyumba oyagala kugoba ku nsonga za byapa Timo Property Consultants Limited basobola okuyambako balina grade ezakabi esobola okusendera oyagala n'ebirala byonna munnange ebigwa mu kkowa eryo aba Timo Property Consultants Limited bw'oba okubirako teri mulala kakati munnange amawulire nga bana kutegeeza nti si malungi yadde n'akamu yensonga laki ensoose n'eryo erya NRM n'enjuki kubanga gwoba okyalowooza kulwanyisa bafuuti soldiers biki kumbe muganda wange ate lindi ensanafu jja bayimbira mu bundi sibaluma emipiira mujja kakasa anti amaanyi kati olutalo lwa muganda wange kakati munnange amawulire si malungi yadde n'akamu wali ku University ya KIU omuyizi basanze munnange nga yeetuze ku muti amawulire bwe gatyo mabi nnyo mwana wa myaka 2 omuyizi Kampala International University KIU Ishaka branch y'Ishaka bwatyo yasangiddwa ng'afudde ku campus lunaku lwadde lwa 5 ku makya munnange bagenze okuzuukuka nga mufu era roommate we bwatyo atubuulidde bingi nnyo kakati John Lukoma omubiri gwe munnange gwazuuliddwa security guard era yabadde alengejjera ku muti gw'ovakkedo kibi nnyo ovakkedo tugira otya ku ovakkedo noonyayo emiti emirala mituba mirala naye kati munaye yeetugidde ku ovakkedo tewali kyakkola kakati zabadde ssaawa 12 dakika 4 ez'okumakya olunaku lwabadde lwa 6 ne ku mwezi 9 Mei 2025 era nga okunoonyereza kwatandise dda era omubiri gw'omugenzi bwe gutyo baaguggyeyo ne bagutwala mu Kampala International University Teaching Hospital mortuary okubeera nga bakola postmortem bongera okubeera nga bagwekebejja balabe ddala kiki kakati Greater Bushenyi Regional Police Spokesperson Apollo Tayebwa ono yakakasizza ebyabaddewo era n'agamba nti ekirabikanga okujja mu bulamu bwensi oba suspected suicide nti
omusango oba ye case gye baregisterinze Bushenyi Central Police Station bakitutebwe batyo nti basuubira okuba nti yejje mu bulamu bwenzi. Kati Patrick Okuume ono nga yabadde akolanga roommate, babadde basula bombi, abadde roommate Patrick Okuume nga agambye nti omugenzi yabadde alinamu obuzibu, yabadde alinamu obuzibu bwa ssente, ate nti kino kyamuleetedde okubeera nga afuna obuzibu kakati, era ng'agamba nti abadde atawanyizibwa nnyo okusasula tuition ne upkeep nga talina ssente, nga bono ga talinamu ssente mu nsawo, kuba ekyo kikulu nnyo naddala omwezi okubamu n'akasente mu nsawo. Tuition ali awo naye ate n'okubeeramu n'akasente mu nsawo. Kyobulaba nga abaana ku university naddala abawala kikibaleetera okubeera nga weesanga nga baagala abasajja abakulu. Waliwo essomero erimu erisomesa abasawo mu Western Uganda eyo, so akatambi ako ku TikTok katambula nnyo, nakalabako ku TikTok. Bwe tuba tuli mu 2025 then 2024 it could be 2023 lwe nalaba akatambi ako ng'abaana bamaliriza koosi yaabwe y'obusawo, kati nga beerikodinga nga beebaza abasajja Hoima, yali Hoima I think, abasajja b'e Hoima okubeera nti bababeereddewo ennyo mu kubalabirira. Okiraba, kale olaba nti kintu kya nnaku nnyo nti abaana batuuka okubeera nga babeera mu bintu by'okwetunda, eby'okwegabula olw'okuba tebalina upkeep. Naye ebyo byonna biva ku ki muganda wange gwe? Omanyi kati waliwo abantu abamu nga ye buli kintu akirabira awo kungulu bw'atyo, tebaagala kumanya biri munda, obwo bwavu bwe bayita obwavu, era gavumenti directly ebeera evunaanyizibwa ku ekyo, kubanga eyo common practice ekyo kibadde bwera weekiri ku university zonna, wano Makerere weekiri newaala yonna genda emukono eri ku university gyekiri, kubanga nze nkimanyi era nkinoonyerezaako nkimanyi era n'obujulizi mbulina. Naye nga bw'otunulamu tekiyinza kubanga common factor. Lwaki? Kuba gwali badde muzubuze, naye kiba kitegeeza nti waliwo ekintu ekiba prompting okubeera nga bayingira mu kintu ekyo, ekikolwa ekyo, naddala abaana abawala ekyokwegabula, kubanga ye omwana omuwala kati aba talinaayo nnyo era yalaba ekimutaasa kyekyo, ate ng'abakyagala weebali bakatantazi. Okitegeera, kati agwa mu bikemo bw'atyo. Kale upkeep omwana ono yabadde talina, era mukwano gwe Patrick Okuume atutegeeza nti yabadde talina upkeep ate nga ne tuition, era ng'agamba nti abadde atawaanyizibwa nnyo era nga abeera mweraliikirivu buli kaseera nga tamanyi oba anaamalako koosi ye. Okuume bw'atyo bwe yatutegeezezza, era n'agamba nti pressure okuva awo eyinza okuba yamuleetedde okubeera nga munnange ate yeenyigira mu kintu ekifaanaganako ng'ekyo. Bw'atyo roommate bwe yatutegeezezza nti yabadde alina stress etagambika. Kakati officials ku university bwe batyo tebannaba kubeera nga batuweewaawo official comment, tebannaba kubeera nga batuwaawo, naye nga ekikulu kyekyo nti obwavu nkugambye nti buleese oba butuggyeko abantu baffe bangi. Tebereza oweeredde omwana wo otuusa awo olemereddwa, naye alemereddwa kakati oyo mulenzi ye talina kyakutunda kiyinza kumutaasa, agenda kwejja mu bulamu bw'ensi. Kati bannyina bo munnange nga bagamba kyolina kyekikola ki kyekikutaasa kyolina. Ate manyi abantu abamu balowooza nti omwana omuto baby oba asoma middle top baby class oba P1 abwe beetaaga keya ennene. Yes, beetaaga keya nnene nnyo, naye njagala okubuulira ate omwana wo bw'akula n'olaba ng'akuze ate aba akwetaaga nnyo aba akwetaaga nnyo. Olina omwana omuwala gwe nga taata olina okubeerawo, bw'abanga alina gy'ali walako then you have to talk. Oba abeera wa mukyala mulala nga wayase wamumansa nnyo, kkiriza era omwana wo beera ng'oyogera naye. Wakiri ku WhatsApp era ojagenda okulaba daddy nsindikeyo data daddy. Kale yes, ebikemo bibaawo kubeera iyo abaana nga ye muganda wange olimwa, naye era at least era nga ggwe oba omubeereddewo, kuba muntu
naddala abaana abawala nsuubira okuba nga boyfriend we asooka abaggwe taata we yes oba maama we abaana abawala kati n'abalenzi nabo siteero kubanga njagala okubuulira naddala wano e Uganda ekola ki eyokya mwana yeetaaga okusiba ku nviiri yeetaaga okukolanga ki yeetaaga naye ebya banne abiraba eri mu banne ayagala okwambala bijjampa ebinyirira ng'ebya banne naye akube ku butonnya kwegamba ekikumba kibayita ekikumba kiba kimukuba ayagala naye abe nga akuba ekikumba nga bali banne ennyambala ebyambalo kale kwegamba ekyo muganda wange leka kubuulirira bubuulizi mwana wange soma guma nno beerayo mwana wange agendera kukulabirira kuvujjirira ekyo kyo nkikugambye gwe muzadde munnange kakati munnange enjega yagudde tuli ku accidents kati tuvuddeyo eyo tugenze ku accidents butereevu dokita waali nnyo dokita mmwe abalwadde abalina ebirwadde dokita waali era nga ono mulanga wano ku mpaka kubanga si kye kintu kyayagala naye nga nze nasalawo okumukukunulayo eyo abantu baleme kubeerayo n'ebirwadde bagamba nti munnange obulamu bwo tetulina bwa sipeeya leka kulinda kuyeba ekibumba kiyebe asobola okukiddamu n'akizimba muganda wange abantu gwe balina eddagala era n'abajulizi we bali kati n'endwadde endala nnyingi nnyo pressure sukaali nabagamba yagamba si bulwadde kati munnange gwe ennamba zange ziri awo emu esimbyayo 7 endala esimbyayo 15 we just ngamba Uganda Talagi dokita ali wansi gwe ennamba ye yes kati n'abantu abamu balyawo nga bamaanyi kati ng'oyo amagezi agalina asobola okujjanjaba naye kennyini ali awo naye ng'eddagala alirina ate asobola oddikugabira kale nze munnange saagala kuwestinga resources ate nga twagala abantu nga balamu kino tekiriiko nti oba byabufuzi oba ddiini oba ggwanga wabula buli muntu aba n'omugaso ate era ng'obulamu bulina okubaawo kale gujjangu mu ngeri yonna ngambye Uganda Talagi mpa ku nnamba y'essimu ey'omusawo njajje kuwa ewatali yadde kakati munnange obubenje bufuuse obubenje wano e Uganda omanyi nabagamba nti sizoni bwetuuka nga yabubenje eba yabubenje bwekituuka nga kyakutta bantu kuba kuba masasi agaba masasi bwe biba biso bijambya biba bijambiya bwe guba muliro masomero guba muliro kwegamba abapoliisi batandika okukuba abasirikale mu biti byabwe byonna batandika okukuba abantu amasasi batandikira awo okukuba abantu masasi nga gebakuba eba season naye bakuba season ekyalemeddewo yo eya gavumenti okutulugunya abantu okuwamba eyo season yagaana okukola ki yagaana okukya kati yo kati mubutuufu kyafuuka kyabwe kugamba kyo kituliko kuwamba kutulugunya kutta gavumenti ekyo kyo season yo yagitandika eyo tetumanyi weerikoma opozi ng'oba gavumenti tugikoleza eki tugigobye the solution muganda wange gwa ampuliriza naawe ali mu gavumenti ampuliriza ye solution kubanga ekyo kyo kyakola ki kyagaana ekyokutta n'okutulugunya n'okuwamba n'okubba ebintu by'abantu ng'ettaka kakati munnange bino ebiri sizono era nga twebuuza lwaki kiba bwe kityo kati munnange Horizon coach eno abasaabaze baayo bakiguddeko ate era nga mu ngeri nnyingi wabaddewo incidents eziwererako ddala nga baasi eno ekera obubenje kampani eno baasi zayo nga zikola obubenje naye nga bagamba kiva ku kimama batuuse n'okwagala okugijjako layisinsi yaayo eya Horizon coaches kakati munnange eno gye twogerako essaawa eno nga sinakubuulira ziri ndala okakase nti kirabika waliwo ekikyamu ku baasi kampani eno bwetu yagudde lunaku lwabadde lwa Sande neegwa wali ku makya ku luguudo luva e Kampala okudda e Masaka okulinaana Empigi awo kakati munnange abasaabaze abawerako be batyo ne bagenda ku bisago eby'amaanyi era bamenyese n'emikono abamu kwegamba kyabadde kibi nnyo era nga bano ne bakuba omulanga basurvivors nga bagamba
nti walina okubaawo crackdown on reckless long distance bus operators. Kiraba walina okubaawo okufaayo eri gavumenti nti ebbaasi zino oba ba operators abakola mu transport abavuga engendo empanvu balina okuba nga bakyekingibwa. Gavumenti etunule mu nsonga eyo. Lwaki? Kati okusinziira ku baabaddewo abeerabiko n'agaabwe batutegeeza nti bbaasi eno yabadde eva Kampala ng'eddambalala era driver bwatu n'aluzinga control okukakana nga bbaasi yeevulungudde wali mu Mpigi district. Kati ababadde mu bbaasi bagamba nti driver yabadde avuga speed y'amaanyi nnyo newankubadde obedda bamugamba omanyi kino kibaawo by the way nange ntera okukikola naba ovuga njo wange kendeezaako kusigga wekkamanyi okuvuga oyinza okwefuula nti kati gwomanyi nnyo olaba mbu ebuli mu control kendeezaako tetulina gye tulaga leka tufunira passport ya mu ggulu. Kwezi Bobeni yagamba nti abantu baagala nnyo genda mu ggulu naye ate tebaagala kufa. Kakati munnange nti abasabaze babadde bamugamba nti munnange wandibadde okendeezaako ng'agaana era nti bus company eno erabika tefa ku safety y'abantu tefuna just bantu baayo bavuzi bwe batyo bali cheap anti tebalina bumanyirivu buli awo ayigidde wali ku motoka za musenyu bwatyo vuga kwata basi vuga. Kakati omusabaze yagambye eyabaddewo tukajjukira nti yabadde amenyese n'omukono n'agamba nti nagambye driver nti munnange ng'otuvuga speed naddala nga tuyita mu makoona driver ng'afaayo beefuula abagezi abeera ku nga yina yakalaakala nadda bw'ati alina ennaku ye ng'olowooza afuna ssente kumbe tafuna naye ng'abeera mu bbaasi avuga manyi toki eyo gimanye oli abeera mu mmotoka jjukira ndo driver abamu bagamba nti bw'ogivuga n'ogitwala tetogizza naye bano bo bamenya amateeka ago. Kati munnange ng'ali awo musajja bwattu yenna akankana bw'ati omukono gwamenyese bw'atyo ng'atutegeeza nti kale namugambye. Kakati Uganda Motorists Association yavumiridde ekintu kino incident eno era nga eyabaddemu Horizon Coach nga bagamba nti management eya bbaasi zino erina obulagajjavu obw'amaanyi eraze obulagajjavu mu ngeri nnyingi nnyo mu nfunda eziwererako ddala era nga bwe batyo ne bakubira omulange abakulira transport authorities okubeera nga babajjako license nga license bagirivokinga eya kampani eno operating license bagibajjeko kubanga munnange bamaze okubeera nga batunuulira nti bano babadde involved in repeated offenses mu byafaayo era nga munnange kiraga nti tebateeka mateeka ga safety ku nguudo tebagateeka mu kitiibwa. Kakati bannayuganda abatenda musango beesigazi kampani zino n'obulamu bwabwe bwonna. Omuntu atuuka mu bbaasi n'ateekamu ne headsets mu matu n'atanga okubira ng'akola ki nga yeewulira music oba ali mu kulaba bintu ku mutimbagano kumbe driver ali eri akola tasirisa. Kakati munnange obwo abantu bano babeera arrogant nnyo by the way ate batikka abantu bangi bayinza omuteekamu bbaasi zino bagamba by the way eza Horizon zitikka nnyo akabindu oyisanga ne mu lukuba abantu bayimiriramu bangi nnyo kugamba batikka n'oba oliawo n'emigugu gitalina kubeera nga gigendamu nga mingi nnyo. Kakati munnange niwetaaga okubaawo ekibaawo ekikolebwa era nga ku social media platforms zonna abantu banyiivu nnyo kubanga Horizon coaches zino ebyafaayo byazo si nnungi ate nga si ze zokka ne bbaasi zikola obubenje bungi okukota kuba gisooka zibeeramu ababbi abakuba abantu kalifomu bagamba nti batikka ebintu bingi nnyo kugana abantu nga bangi nnyo mu bbaasi kusala okuvuga endiima kale kwegamba ekintu
gakibalabanga nti bano bagunjizaawo culture yaabwe eyo bannantagambwako ne baasi ezo kugamba anti weebuuzeza abaani bino byonna nombyogera naye gwe esooka weebuuzeza abaani kubanga mmwe muyinza okubanga political aspect mugibuusa amaaso naye gwe weebuuzeza abaani abannantagambwako abo kubanga baasi zino kugambye nti zibadde involved mu baasi zino eza Horizon company eno baasi zaayo zikoze ensobi nnyingi nnyo kubanga wiiki ewedde bagamba nti Horizon coach baasi eno yatomera maaso ku maaso head on ne kimotoka kirukulula ne kyali kyetisse ebintu kago era ku luguudo Masaka Mbarara era bangi ne bafuna obuvunire bamenyeko emikono ne babatwala mu malwaliro nga biwala ttaka mu ntandikwa ey'omwezi ogwokubiri Horizon baasi y'emu nga eri ku luguudo olwa Kabale Kampala era bwetyo yeevulungulwa neva ku luguudo wali Erwengo district era okukakana nga abantu bangi era bakoseddwa July 2023 baasi eno etulamu abantu 65 mu kampani yemu era bwetyo eyiganga bwetyo yeevulungula yava ku luguudo neyeevulungula driver yali agezaako mbu kusala wa bodaboda nekitegeeza nti era yali ku speed nnyo ogezaako kumusala kitegeeza nga baasi tesobola konteininga gundi eyo gyaginyoleddeko kubeera nti nno awugula era abantu 20 bwe batyo munnange bagendera ku bisago ne bafa oluvannyuma abamu ku bo ne bafa kakati kunoonyereza ku njege eno yaguddewo ku Sande kukyagendera ddala mu maaso naye nga just mbadde nkugamba nti oba oli awo nti tusaanye okubeera nga twegendereza tusaanye okubeera nga twegendereza naddala bw'otuuka mu baasi n'olaba ebintu ebikwata singa engeri gye bakayaniramu abasaabaze walijja nga babasikaasika ekyo nayo kiri awo n'empisa tebalina ogenda mu baasi paaka muganda wange basobola okukusika naddala mu nnaku enkulu abantu bakigwako ate baasi ne zibeeramu ababbi kale bannange ebyo biri awo ndowooza oba Prophet Matayo y'anaatunnyonnyola biki ebigenda mu maaso Mukama Katonda. Okay, sigenda kubanga nsukka wano tusingana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaje nga bulijjo. Mukama Katonda atukuume.